Amannya gange nze Mulangira Kalema John Baptist, ndi mukozi ku leediyo Buddu, leediyo ey'omuntu wa bulijjo. Nange neebalira ndowooza mu abo abaludde ku leediyo Buddu, kubanga natandika okukolera ku leediyo Buddu mu mwaka gwa 2007 nga nkyali na muvubuka. 2007 nasooka kukyazibwanga mu pulogulaamu ezitali zimu ez'olulimi Oluganda. Mwaka gwa 2008 nempeebwa pulogulaamu netandika okukola n'omugenzi Omulangira Ndawula Jjuuko, muzzukulu wa Mugwa mu Mbeebo. Oyo nno bambi twamuziika eri Kasaka ku biggya bya bajjajjaabe mu mwaka gwa 2009. Mulangira oyo yasinga okumpalaawala ennyo n'okumpaliriza ennyo okutandika okukola ku leediyo Buddu, olw'okuba yandabamu ekitone ekyokumanya obulungi olulimi Oluganda n'okulusoma. Twatandikira ffenna mu nteekateeka ey'enkuluze y'olulimi Oluganda nakati gye nkyalimu. Bwe twavaawo ate abakulu ne batusaba tugunjeewo pulogulaamu ey'emiti emito mwe banaayongerera okukugukira mu lulimi Oluganda. Era pulogulaamu ya kabbinkano twagitandika mu mwaka gwa 2008. Nze kamwa kwogera kennyini, nze nali omusaale mu kutandikawo pulogulaamu eya kabbinkano nga ndina omugenzi oyo Ndawula Jjuuko, muzzukulu wa Mugwa mu Mbeebo, nga ndi ne Pascal Mweruka, biseera ebyo yali news editor ku leediyo Buddu, ne kati akola n'ekitongole kya Farm Radio. Kyenzijukira nti mu biseera ebyo programs manager yali omukulu Herbert Yawe Kabanda, era ye yatusaba tuteeketeeke pulogulaamu eyo tujanjulire olukiiko, tugiwe erinnya, era n'ab'olukiiko tubabuulire pulogulaamu eyo n'etambula etya. Twatwala nno akadde akazibu ennyo okutandika okutemaatema pulogulaamu eyo tulabe bw'eneetambula, naye ne tulaba nti pulogulaamu eyo bwe tugituuma akabbinkano, nze kennyini nze naleeta erinnya erya kabbinkano nga tugeraageranya ku ngeri eryato gye ligenda litambula ku nnyanja nga libbinkana n'amayengo. Ne tugamba nti ebibuuzo bino katulabe ng'omuyizi abbinkana nga eryato bwe libbinkana n'amayengo. Twagunjaawo olulimi olwa kabbinkano ne tugamba nti pulogulaamu eyo tujja giyita akabbinkano k'olulimi Oluganda. Abaneegyetabamu tubayite ababbinkanyi, ababuuza ebibuuzo be baffe tubayite ababbinkanya. Pulogulaamu weeneebeeranga tuyitengawo ebbinkaniro, era studio bwe tuba tutandise akabbinkano k'olulimi Oluganda tuba tetukyaziyita studio za leediyo Buddu, tugamba nti tuli mu bbinkaniro lya leediyo Buddu. Kale pulogulaamu eyo etambudde emyaka gino gyonna era ekyali ku mpewo, era nga n'omuwanguzi ebirabo babifunye, basomye era beebaza bwebaza. Njagala okubategeezaako nti ebimu ku byengera bya kabbinkano bye nzijukirako obulungi mu mwaka gwa 2008 bwe twakatandika. Waliwo omuyizi ayitibwa Sonko Jude, muzzukulu wa Kisolo. Sonko Jude bamu ku bapayoniya, ndowooza bwe nkozesa ekigambo ekyo payoniya, abatandisi oba abaggulawo ekintu, muba mukitegeera bulungi. Naye nga kati Sonko Jude bwe yava mu kabbinkano kati akola n'ekitongole kya leediyo mu kabbinkano ka lulimi Luganda. Olwo mu 2009 twazzaako okufuna omuyizi yaveeyo kaliisizo nga bamuyita Mutebi Ronald, musajja wa Kabaka. Mutebi Ronald oyo naye akabbinkano takeevuma kubanga kaamuyamba nnyo okufuna obumalirivu, n'atuuka n'okuba nga kati akoleddeko mu bitongole eby'amaanyi, ezo ekitongole ng'ekyayi kya Diwane e Masaka, ate alina n'ekitongole ekirala e Kampala eyo kati gy'akolera. Kale pulogulaamu ya kabbinkano eyo ekoze bulungi nnyo, era abakulu abatwala leediyo Buddu baakola ekintu ky'amaanyi nnyo, ne bayiiya okulaba ng'enteekateeka eyo ebeerawo eya kabbinkano. Abaana bangi nnyo bayise mu kabbinkano ako. Bw'olaba gino emyaka egyakayita egyo, waliwo omuyizi yaveeyo ku Notre Dame Secondary School, Ssekanjako Achilles, ye bambi ne ssente ezituula siniya ey'omukaaga zaali zimubuze. Naye bwe yajja ne yeetaba mu kabbinkano
n'akawangula n'afuna ssente n'asasula ssente z'ebibuuzo n'asasula ne ttaamu ezaali zisigaddeyo ebbiri bw'atyo Ssekanjako kati y'omwera ku bantu abasanyufu. Kale pulogulaamu zino ziyambye nnyo okulaba nga zongera ettaffaali ku lulimi Oluganda. Bw'otunuulira pulogulaamu y'enkuluze y'olulimi Oluganda, eyo pulogulaamu ezimbye nnyo abantu. Buli w'oyita obutabo buno bwe tusoma, kuba tusoma katabo ku katabo, ne tusomayo obw'abawandiisi abato, ne tusomayo obw'abawandiisi abo abakadde. Omuntu agenda ng'agigoberera afunamu ebyokuyiga bingi, afunamu okwebuulirira. Ensobi ezirimu abawandiisi bano ze bawandiikako, oli naye n'agamba nti nange eno ensobi mbadde ngikola esobola okuva mu kino. Kati pulogulaamu y'enkuluze y'olulimi Oluganda esomesezza nnyo abantu. Tusomesa engero, tusomesa ebisoko, ne tusomesa buli kimu, ne tusomesa okuwandiika obulungi olulimi Oluganda. Nti bw'oba owandiisa egga toteekako kino, ennyukuta empeerezi bw'ogiwandiika ng'ozzaako ennyukuta L, olina kuteekawo R oba gye tuyita R, so toteekako ero. Kati ebyo byonna byonna tugenze tubisomesa abantu abagoberedde, mwattu oyita eyo nga basanyufu nnyo era nga bakwebaza bwebaza. Ale enteekateeka zino zonna leediyo Buddu yaziteekako nga eyina ekigendererwa eky'okusomesa mu pulogulaamu eyo enkuluze y'olulimi Oluganda. Bwe natandika enkuluze y'olulimi Oluganda n'akabbinkano, muganda waffe omugenzi Sseŋŋonzi Dickson yali akola pulogulaamu tumusinze ey'Abakatuliki ku Sande, Mukama bambi n'amujjulira. Eyo pulogulaamu nayo ne bagimpa, n'engikola bulungi nnyo nga tutambula tuteekako mmisa, Abakatuliki ne basanyuka bulungi. Era mukadde kano pulogulaamu eyo kati nafuna muganda nga aginnyambako nga ye Matiya Ssebuufu yagikola. Mpozzi muyambako buyambi obw'olumu bwe tuba tutaddeko oba mmisa z'omusumba awo, pulogulaamu eyo ne tugikola bulungi. Mpozzi ne mu nnaku enkulu ezimu ne tuba nga tusobola okukwatagana, pulogulaamu eyo ne tugibaweereza. Awo nno mbeebaza abawuliriza baffe, mwebale kutugoberera emyaka gino 25 gye tuli mu kujaguza. Mwebale kutubeererawo. Omanyi ffe bwe tubeera eno mu studio ntera nnyo kigamba abantu, weggalira mu studio n'obeeramu wekka, n'otandika okwogera ebyo bye wateeseteese obulungi. Kati bw'omala okubyogera naye ggwe oba tomanyi nti ate eri waliyo enkuyanja n'enkuyanja y'abantu abakuwuliriza. Neewuunya nnyo okuwulira ng'oba n'abantu abali emitala w'amayanja, oli n'akuweereza obubaka naga nti Mulangira weebale tukuwuliriza, ndi mu America, ndi mu United States of America, ndi Canada, ndi South Africa, ndi Qatar, ndi Saudi Arabia, ndi Abu Dhabi, ndi luddawa mu ensi yonna, kubanga leediyo Buddu egenda. Nali mmanyi nti oba abamu batulimba bulimbi. N'ejjo ly'abalamu awo nnyina mukoddomi wange ate kumpi yafuuka nga muganda wange omukulu Lukwago Gatuzinde, kubanga twatandika ffenna emirimu gy'obusomesa. N'agenda afuna omukisa n'agenda abeera mu UK. Bw'abeera mu UK eyo, Gatuzinde oyo ye muntu atava ku pulogulaamu eyo. Mpaka lwe nali jogera naye muganda naye eyo leediyo mugiwulira mutya? N'agamba ogiwulira ng'ali awo mu Masaka wennyini. Kale ekigambo ekyo kyanzizaamu nnyo amaanyi, ne nkakasa nti ne bannange bali abali mu America, kubanga nnyina abantu abali e Boston, nnyina abantu abali mu St. Louis, nnyina abantu abali e New York, nga baganda baawano nga bagoberera. Waliwo n'omukyalo omu, omukyalo oyo nnyinza okumwogerako nti muwala wa mukadde waffe Mwami Mukasa ow'Emutungo, abamanyi Biyinzika, director wa Biyinzika. Naye omukyalo oyo yatuuka n'okuntuukirira ntandika okusomesanga abaana b'olulimi Oluganda, era nga pulogulaamu eyo bw'etuuka ku Sande abateerako ne balaba. Nze simanyi nnyo bintu bya mutimbagano, naye nawalirizibwa n'okuba nga neeteekako kwegamba babe nga balaba omuntu eri nga tuli ku Zoom naye nga nkola, kwegamba n'osanga nti abantu bajjumbidde nnyo ebintu byaffe. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala emyaka gino 25. Tusaba Katonda
nti tweyongere tutuuke n'okujaguza emyaka 5 nga leediyo Buddu yekyali namba 1 yammwe. Tujjewo buno obulalalala bonna tutwale ekintu kimu nti tuli mu kuyiga, kubanga bw'oba oyagala kuyiga ng'oyagala kusoma teekako leediyo Buddu, tojja ate kwejjusa. Pulogulaamu ze nkola kati nkola enkuluze y'olulimi Oluganda, nkola akabbinkano k'olulimi Oluganda, ate ne nkola ne pulogulaamu Tugunjuke. Eyo nno pulogulaamu Tugunjuke nagitandika jjo ly'abalamu wano. Omanyi tufunye ekizibu kinene nnyo. Omuzungu atera n'akozesa akagamu n'agamba nti experience is the best teacher. Waliwo bakadde abakulu bakasangwawo ababadde ne experience wano ku leediyo abagenzi batuva ku maaso. Jjo ly'abalamu awo mukadde waffe omukulu Siraaje Hassan Magambo gwali mwaka gwa 2004 bwe mbaseerabidde mu mwezi ogwokutaano omugenzi Hassan Siraaje Magambo n'atuva ku maaso, ate awo ebintu ne byongerera ne bikyuka. Manyi ku leediyo Buddu bw'ojjawo bakugamba nti tukuwadde okole kino naye era ojja nakukola nga buli kimu ekikuweereddwa. Ate awo ne mpeebwa ne pulogulaamu eyo eyatugunjuke gye tukola ku ssaawa 7 zennyini paka essaawa 9 nga ngibeeramu n'abakulu Mwami Namugera Francis Xavier ne Hajjati Salama Mutuba. Tugunjuke naye esomesa, tusomeseza abantu mu Tugunjuke. Abantu bw'osanga baga nti kino nno mwagumba kiyogerako gwali muze gwange, ate naawe ne bangatirako ne pulogulaamu endala ey'ebirwawo byerabirwa gye mbadde nkola n'omugenzi, naye kati omugenzi Ssaalongo John Jones, Mukama abawummuze mirembe. Naye nga tubeebaza nnyo, mwebale nnyo okutugoberera, mwebale kutwagala. Bulijjo oyiteeyo n'oyogera bwogezi nga baga ono si ye Mulangira Kalema wa leediyo Buddu, n'obagamba yenze, ne bakusanyukira nnyo ebyokulya mu bituwadde, mutwongerere ddala, tubaagaliza ekiseera ekirungi.